a contradiction. Oganda oli ku Christmas. Ninga teko wetegekedde okwendera. Yesu teyajja promotinga bwenzi. Ire kyamuleta teyajja abadde ayenda ku mukazi omu kati ayendere ddala ku mukaaga. Ekyaleta Yesu tinabuli obwenzi bwobaddeko nabwo obuleke. Ekyamuleta kulokola bantu be mu bibi byabwe. Bayibuli bwegamba. Kyamuleta kola ki? Kyaleta Yesu kola ki? Ekyamuleta si kwongera bantu mbibi. Ekyamuleta si kudira badanyo chupe mwe ya bia kati anywere ddala crate kubanga ali ku Christmas. Ekyamuleta si babbi kubba. Waliwo nti ababbi kulwabiri mwenya olwange nti ababbi olwabiri mwesatu n'olwabiri mwenya December mbwe ababbi babadde mu kibuga. Omulabirizi Kiganda era asaya abakkiriza obutaganya ebyo batuuseko mu bulamu ate okubajja ku Katonda. Byolaba ne byotuukamu ne byozuula ne level kwotuuse ne sente kati z'oyina ne achievement z'oyina tebibuzange munyenyeyo. Tebikolanga bitya? Tebibuzange munyenye yakulera ekisa ekyakulera ekisa ekyakutuusa awo wootuuse wegenderezanga deka status zikyuke naye omutima gwo tegukyukanga. Omulabirizi ng'aliwo mu neekabiitewe omusumba Sindi Kigana Naalongo baagalizza buli omu amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi so ng'era tebalemye kubajjukiza kusaba kw'eggwanga lyonna okukumalako omwaka okukubeera mu kisaawe ekya Old Kampala Senior Secondary School wiiki ejja ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwa Desemba. I want to wish you all Merry Christmas. Merry Christmas to everyone who is here. Merry Christmas to those who are watching us on TV. Merry Christmas our church online. Merry Christmas those who are following on radio. Amen. We thank God so much for what He's doing in our lives. 1st December, asatu December tuliruddawa Old Kampala Senior Secondary School Playgrounds. Yetugenda okusiiba, yetujja okusula, tutuuka ssaawa 2 za kumakya mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga the National Prayer Day ey'omulundi ogw'e19 e Kampala mukadde wangi topulaninga kuba walala wabula tandika kukulowooza ani naani boolireeta. Kabagaha Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire. Wabadde wenkola ng'ate naseewakabanga ng'omuntu okeera nnyo kola bambi n'otuyana